What is your take? So kutwanayizinga ebivulu bino bibitulabe abantu banajja tebajje. Waliwo akatengo tewali katengo. Sente zinakolewa teziikolewa. Njala nsooke mpisemu eggaali omukulu omwe eyita promoter w'ebivulu. Abamuyita Nobati Events. Nobati Events yavaayo juza. Omanyi omukulu yajja omwaka guno yali underground ng'ateeka obuvuluvulu. Najja omwaka guno ng'ayagala abantu bamumanyi. Naye yamukola buli kabadi okufuna attention y'abantu. Era juza yeefula nti akubiddwa alien skin obulago ne bukutuka. Ne kigaana. Nayingira Brown ne ABTEX ne Bajjo na ne kigaana. Olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'agenda mbu agule. Era nga seeking attention mbu agule ticket ez'Enkwacho Festival. I think yaguze ticket 10,000 million za denga 5 ze yatutteyo. Mukulu Nobati ebintu bye oba oyita events promoter kiba kirungi oba kiba kirabika bulungi okwata ekintu kye bweyita ky'obosaamu amaanyi abantu ne bakikumanyiramu omukulu ABTEX oba ne Bajjo oba ne Keti ne ba Emma Serugo bangi naye si mu bubadi. Sebivulu ebyo kantandikire press conferences Enkuuka eri affiliated to Buganda. Obwakabaka bwa Buganda. Era yezimu ku nsonga lwaki abantu bagigenda mu nnyo oba lwaki ettanirwa nnyo abantu. Omwaka oguwedde omukulu ABTEX baali bagimuggyako Enkuuka. Nga bagiwadde omukulu Luba Events oba abangi kwe baali bamanyi nga chopa ku WBS ng'ekyaliwo. Naye omwaka guno ABTEX yakoze buli ekisoboka okulanga bagimuddiza era agipise nnyo n'amaanyi buli wamu ogenda TikTok omulabayo biki byonna. Ndowooza wano omukulu mumanyi ba promoter abo bali bankwe. Emma Serugo kyaliwo ABTEX nnyo. Ndowooza kati wano ye yalabawo opportunity nti yalaba alien skin alina fan base ye ate engeri gye bagugulanamu ne ABTEX yalabawo opportunity y'okukola sente. But press conferences naliko ku press conference y'Enkwacho Festival. Omukulu yassaawo amaanyi. Yagira mu kanyonyi. Yagira mu ndeege, yagira mu helicopter. Ke yapangisa kyogereko. Of course yagipangisa. Asinga nzo gamba ali yagula akanyonyi. Teyagula. Naye enkuba yo wagiraba. Enkuba yaliwo era waliwo ebyayogerwawo musimanya gali maanyi gyali mikisa mune nyambala gye yali ayambadde biki byonna obujjajja ekkanzu. Ngalinga bajjajjaffe naye press conference of course yalaga amaanyi yali y'amaanyi yassaawo embeera n'eraga abantu ddala kye baliko kiri serious. Ey'Enkuuka yali of course ordinary but of course ABTEX the mere fact nti yavaayo n'ayogera nti sima alien skin negundi tebakkirizibwa kubeera eyo ka fact emala okubanga ogobya abantu abamu mu kivulu kyo olwa abantu abamu ab'emputtu nga bo alien yaba representing nga alien jadda gye badda kati Emma Serugo yalaba opportunity of course n'ayingira I think discussions ne alien skin simanyi bwe baateeseganya kubanga alien skin mukola ne promoter we yakola ne ABTEX yalaga nti ABTEX yamubba kati ono simanyi oba enteeseganya zaali zitya nti oba onfuniramu wa naye nze ndowooza ng'era ebivulu ebibadde omwaka guno byonna nga bibadde nti bibadde mu bantu ndowooza for the first time Enkuuka egenda ssala mukama wange bote bwogambye kiddemu anti ensonga zo Enkuuka egenda ssala lwaki era nga omukulu Edisendi bwagamba nti awandowooza ayina ng'empandowooza yange Enkuuka egenda kusala for the first time kyova olaba omukulu omutegesi waayo yabesinze ku kifaananyi omukulu Bobi Wine kye yapostinga ng'ayimiridde naye n'agamba amayi Bobi Wine yapostinga ekifaananyi ekyo n'awandiika nti ABTEX simaani nabyemuba oba ninabanja kati ABTEX yavuddeyo ng'agamba mbu Bobi Wine mbu yamugambye ebbanja asale tiketi omanyi Enkuuka yadakitadde gumu kitundu ate nga bulijjo ebeera ku kawaya so ekyo kyabadde kimala abantu okwesala baleme kujja mu Nkuuka but ndowooza yalabye obudde bugenda omanyi tubulayo ennaku nga 2 ndowooza yalabye tiketi zikyali ntuumu bwati n'akwata tiketi n'agissa ku 10,000 ng'agamba ki ng'agamba nti omukulu yamugambye ebbanja ebbanja nti asale abantu bajje ewa Kabaka
ABTEX kituufu promoter wa maani kati naye kati okusala tiketi 15 is very affordable. I think abantu bajja kujja naye singa enkuuka ezibaddewo eza bulijjo abantu bajja kwesalamu okusinziira ku namba y'abantu ku namba z'enkuuka zino because mbadde nzibeerabeera away from ene yaliwo last time and musajja wange luba baamukuba mpaka nakati akyakaaba naye enkuuka batereze mu security batya batereze mu security ababbi baba bangi anti ku yene yalube yaliwo n'endala zonna anyway nze mba ne security yange ne private security waliwo abantu bange bagendayokko mu nkuuka eya 2018 na 9 awo naye abakuba ne bababako amasimu buli kimu ne bakomawo bakanga banyiga babagenza okunyumirwa ensonga lwaki abantu batandisa okuba nga tiketi bazirinnyisa anti enkuuka eyo giraba gundi bwe bagiteeka venia ya lubiri abantu bangi bamanyi olubiri bamanyi wawe empitira wenjalo tuuka wano bamanyi wawe empitira olubiri lwo lwennyini lubaamu abantu abalubeeramu so wesanga nti abantu babaamu bangi nnyo nnyo abaza okwekolera ebyabwe abaagala kino abaagala kiri security I think this time may not be thinkibwa up nti abantu kati nga abegambye abagendayo ne bakubibwa tebasobola kuddayo niwasanga munne amugamba eyo mu nkuuka bankubirayo noli addayo n'ekirowoozo agamba sobola kuddayo ate stories nyingi kati nawe nyumirize yalubeyo omwaka ogwedde ani yamukuba aba promoter banne baamukuba naye ngamba security tebagamba teyali ya mulembe security teyali ya mulembe te ate tebangako ya mulembe mu nkuuka katusaba omwaka guno because ABTEX introducing babaita batya IGP abenjawulo ababaddira omukulu abagenerals abenjawulo amaje biki polisi counter terrorism bakoma kubeera mu press conference ku ground tebabaawo ne badeployinga anti badeployinga so enkwacho coming up ngina kusomeza 3 mulumu ABTEX avuddeyo na alleging amuno Bobby yamugambye nga bwogambye ekivula kiteke ku 15 kano katengo ekivulu kyadde kimuzitoweredde mbaddawo ne bakyali bange nga tunyumyanyumya maka ongezi kale manyi nsooka awo mbabooda bange ne bampa ku kiboozibozi ekitambula eyo oluusi nja ne kale bule wange ne bangamba enkuba yatonnya ku press conference eyankwacho kino kyali kina kyekiranga naye alien skin yakitegeera omu nangamba nti nno ojjukira ekivulu ekyali erugogo ojjukira enkuba kyeyakola ekyasula stage nangamba history may repeat itself nangamba stage alien skin eyinza okugwa bagayi nkuba oli agayi history may repeat itself kasimanyi oba stage oba nkuba naye bapromote era kubanga ABTEX teyimbuto yeyimbikamu olunaku lwategese naye factors nga we nagambye nti enkuuka eyo eri affiliated n'obwakabaka bwa Buganda factors esinga otwala abantu mu nkuuka okulaba kabaka ng'akola ekintu ekyatera okukola okuggalawo omulala nagulawo omulala n'ekisumuluzo ekyo but guno omwaka tewali signs nti anaabaayo lwaki ogamba bwotyo wasembadde omulabako kabaka wange nzinze kenyinini ndi kabaka kati ndinze tobutaba kabaka obwakabaka bwa Buganda the most respected I think ndowooza teyali ku kabaka nedda wano njuzi wekyala wano ina sazaali yakyalamu before mipiira gy'amasaza mipiira gy'amasaza wamulabayo teyatuma n'alinnya naye waliwo omupiira gwe yaliko ogw'ebika yaliyo ddi awo kati kyesijjukira kwasirwa byamizannyo Brazilian n'atubuulira so ennaku ziizino leero ennaku z'omwezi zino ziri 28 enkuuka ya 3 mulumu tewali sign n'emwe kyogamba twetagamu endorsement ey'enjawulo tewali sign n'emwe eraga anti nga woganye tunawe oyitira mbaboda nange n'ababoda bempitiramu abasaluuni bakazi b'obutogaabo mu katale bagamba enakasere eyo gati yangambye enakasere eyo mu katale gyabagenza okugula emmere y'Enkumi yangambye naawe watandise oyingira mu matwale ge kale kati katutuneko ku factors eziyinza okuinfluencinga ebivulu bino okukwatayo mbadde nkyagamba factor ya kabaka factor nkulu nnyo abantu baagala nnyo kabaka era bebasinga omuntu si baganda bokka bonna abannayuganda baagala nnyo kabaka nti he's one of the top 3 most powerful people mu ggwanga lino enze ngamba ye namba emu like namba emu mu bantu abali respected nedda abali celebrated nedda nze bwe ngamba mpandowooza yange eggwanga lina president waalyo anti usigambye nze ngambye namba emu ye president w'eggwanga sigambye namba emu w'eggwanga ngambye namba emu mu kubeera celebrated no ye kabaka ani namba 2 ani namba 2 namba 2 kunze ye katonda wange
akatonda si muntu era katonda nda reflectingira mu bantu ye reflectingira mwana mu Yesu Kristo yakazaliwa naye nga abantu babyogera eyo nti science zinalabikawo abantu bewuunaganya nnyo obudde nga buno ABTEX yandibadde atuukira Katikkiro oba ne minisita w'ebyamawulire omwami oyo yaani Kiyimba minisita w'ebyamawulire ne babaawo embeera gye bassaawo okuinfluencinga abantu okujja mu kivulu naye tewali kyabaddewo ekiraga nti abantu bayinza obadde out ze balina zandiba entuufu era wandiraba enkuuka eyo ng'abantu tebaliiyo bayirawe kati kambuuzeemu Ssaabasajja ayinza obutabaayo geemazima walina okubaawo influence erina okubaawo kwanza kikawulira ekivulu ekyaliko kyali ludda oba era kyali wa mu lubiri something oba yali kabaka rwan then kabaka ntumulako ku beach webale nyira abantu bajja bangi nnyo mu kabaka balamu twamulaba bafukamire nako ali kabadi kyogamba kakuleeta bantu balamu katono nnyo be bantu boyita ba opportunist balamu businessman ye waalaba ekifuna ye waalaba nkino kimuyisaawo tati oba aswala oba oyogera biki oba oyogera biki ye aba akimanyi nti miliyoni zange mmeka oba bino oba bitaano zigenda kudda wano ku nsawo isn't Bobi Wine a big factor abantu okujja mu nkuuka ABTEX yabaze kafu yayita abantu ku kivulu kya Zex Bobi Wine wabalabayo bajja tebajja abamumala bajja bayite bamumala sebo oyagala Uganda yonna miliyoni anaagaleeta awo kuba na ABTEX wafuna emitwalo 5 mu nkuuka gye bagimumala Bobi Wine wayita abantu mu nkuuka abamu bajja kujja naye enkuuka nga weggambye fakta esinga obukulu era enduulu ezisinga okulayawo mu lubiri weewo kabaka ng'akola ati zibasanga 12 omanyi ye tatuuka eyo saa 6 zibasanga 12 12 awo enduulu esinga okulayiza era kyekisinga ongyeko enjoyment kyesinga otwala abantu mu nkuuka mu lubiri kulanga kabaka agulawo omwaka omupya n'okuggalawo omukadde so but doubts nyingi nnyo era abantu bakyebuuza ddala Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo anaabayo mu nkuuka kyeki tutwalayo wabataliiyo ani agenda otuggulirawo omwaka is come a bit muno ABTEX tiyakola parasoka naye bakimukola kati ABTEX alina oyiga nti anti bapromota nga wegambe bali bangu nti naye yali amubbalamu olukwe naye Emma amuliddemu olukwe nti ate akalira akawulira akatengo keeko akalira akawulira anti abayimbi be yaleetanga ku nkuuka ate kati be bakuba obulango bweri abayimbi atasokola endorsements Namukwaya omuyimbi wa Namukwaya be bamukuba yasoosanga ku lista awo ku nkuuka naye kati be bakola obulango bweri naye oyo omukulu wa Namukwaya namulabyeko ekiwaatule naye abantu bamukyawa Ronald Mayinja yabadde ayimba naye namulaba kalenda nga tewali buzibu abantu bamu embracinga ekiwaatule kyabadde kitya ekiwaatule yadde ayimba omaye waliwo bagamba nti wanika emikono waggulu oba oyagala byenkole ng'abantu bagizinze nga bw'okoze yabadde nga abagambye nti muzinga emikono emba munyumirwa byennyimba nga wabuukabuuka Mayinja n'ennyimba ezibuukabuuka alina obuntu bw'obwatera obubuukabuuka nga lutalo bwabuukabuuka yazza abubuukabuuka naye ng'abantu bamugamba my friend genda oyimbe Namukwaya omukulu yavuddeyo nalangira ekivulu I think ennaku z'omwezi 16 awo mu mwezi gw'okusatu ku Serena kinaakola Ronald Mayinja yalangiridde ekivulu mu mwezi gw'okusatu ewa ku Serena Hotel ku Serena kijja kukola kinaakola anaafuna abantu ajja bafuna ku Serena wansi wokuba full beam full house ajja bafuna ku Serena webanga Serena kuba bagenda okujja ku Serena si bana ababeera mu ntalo za kafunde za ani afuga ani esimanyi akola atya simanyi one yafuga si yafuga ababoda bajja kukyawa anti abo tebasasula Serena tebalina sente za Serena nyati basasula bino ebivulu bya bulijjo anti Ronald Mayinja ategese ku Serena sajja bafuna awagenda abantu nga gwe nti abata sima ofaya ni afuga kabaka abayonga Mayinja mwe yatekedde era ajja bafuna factors kyezinzo okuleetera Nkwakyo obutakola because asinga bagamba ejja kukola let's look at the factors that ezinzo oleetera Nkwakyo obutakola ngenda bba mweraliikirivu nti naavayo n'ebyange
security security wise nti ekivulu okiyise Nkwacho festival neba okiyise Nkwacho festival but ekintu kyoyise ekivulu bani abasinga okkikozesa yeba nekyo ekigenda obbaayo Enkwacho esimanyi bwekola naye waliwo abalowooza nti oba Enkwacho ekuba ekyankalanya omutwe agenda gamba naye bano bwe banaalyo Enkwacho yaabwe ne bacyankala n'omutwe kinaaba kitya kinaggwa kitya n'asigalawo nti awo mu crowd eyo VIP Enkwacho yagitadde ku mitwalo 5 era kati ng'abantu nga Nobert bwe balina ovaayo bagula egundi za VIP ezo bazigulira abantu bateri muntu agenda kukwata kyetaano kizike in his sanity ng'ategeera bulungi akikwata akisasula Enkwacho festival teri abaana abo nga tebatya ddenja bagala kuba pate ku pate abasinga owaga ate kati waliwo abalowooza nti Alien Skin agenda kuddamu kyeyakola ku Freedom City njalo bategeeza nti unfortunately he won't tagenda yimba siddi ekyokuleeta abantu abamenya ne gate ya Freedom City tasobola kiddamu omanyi omuyimbi Bobby Wine factor ya amaanyi nnyo wano mu industry kosa ne wabwerwa industry eno Alien Skin bwe yakolera ebintu ebyo we yakolera record ye ya Freedom City yakola okuteeka ekivulu mu nnaku 3 n'afuna abantu be yafuna waliwo abali balowooza nti oba ali ku side ya Bobby kyokka kino kyeyakoze ogenda nayimba ekiwaatule nga mukulu w'ekiwaatule tumanyi side gyagwa nayimba ne Eddie Kenzo n'amuwa ne n'alaga ne Kenzo nti simaono ye president biki ate ng'ebbanga lyonna ku TikTok awo manyi abaana ba TikTok bawaga abo naye tebagenda mu bivulu kyokola baawaga ekivulu kya Champion Good oyo omwana omuto yes abali ebweru bagula zitebo naye tezaaliko bantu ekivulu kyali kikalu abantu abo tebagenda mu bivulu ate so Alien Skin okulaga kale okwesembereza side emu factor nene nnyo ku buwagizi bwayingiza ofuna kati okuba nti yavaayo n'alaga nti ye tayagala kumanya bikwata ku Bobby factor nene nnyo era kati Enkuku tejafuna bantu naye Enkwacho will get twice as less the numbers kale manye ebintu tubikwa mu tochi nafe nibiswa naye what we can say is we live to tell the tale era tugenda kubaayo before byonna byonna tujja kwegabanya mu timu tulina nnene nnyo abantu bajja kubeera mu Nkwacho nze me I think Enkuku azorize inokola just that muno engage yakisizaamu kasente omanye Enkuku brings in people from all different districts amasaza ag'enjawulo tukisuubira however factors no bbiri singa ABTEX aziproving before Saturday kigenda muyamba nnyo esooka singa proving factor ya Bobby Wine nti agenda kukola ki nti Bobby Wine agenda baayo kyeyagambye kituufu nti si just hearsay ekyokubiri approving amuno Ssaabasajja Kabaka with all due respect nti agenda kulabikako eri Obuganda ne waba si akyogedde kuba ye tayogera social media za Buganda Ssaabasajja asiimye nga 31 alabike kakalanguko ne katandika okuvuga naye oluba lwa 6 lwennyini kiba kimala kiba kimumale however ku side eri sobola balamu oyo musajja wa bubadi nnyo wagenda okulaba nga ABTEX amutaddeko eggaali ku kivulu kya Alien Skin ku lunaku lw'ekivulu lwennyini balamu yafulumya post ku social media ze nga agamba Ssaabasajja Kabaka asiimye ajja alabye musajja we omusiime ng'ayimba naye wonna yali anoonya abawagizi naye ne baamala ne bajja anti bajja naye baasi ku geeti nga bakubuuza Palaso yayimba luyimba ki nti malamu ng'oyingira so kusaidi ate eri ogendako ewa Alien kiri wange yava ku TikToker era nga muyimbi anti TikToker teranga muyimbi I think gayinza okubeera average nga ebivulu ebigenza ebibeerayo first of all wankuluku kuba ogitunuliddemu nga tuze ku security si nnyangu yakukuuma si nnyangu erina amakubo nga 4 agayingira ate agafuluma ate nga gonna gagwa mu kimu ghetto
nga bwolaba olubintu tulina amakubo nga 8 agafuluma abavumati oluguudo kati balukola kiyinza okubeera maybe a little bit easier police oba security okubanga ekola ki emaninga ekifo ekyo naye wankulukuko eyo nzibu nnyo ku nsonga za security ne wabayo mipiira eri open nnyo ekyokubiri ekiddako ndowooza buli muntu ali ku saidi ya alien tasobola ku influencinga bantu kujja okitegedde bunnyo tasobola ku influencinga abantu kujja katugambe Kenzo still kibulamu Bebe Cool kibulamu bagambye Jose Chameleone ali ku side tanavayo confirminga ne Chameleone omumanyi ye ali mu limene mu luzise anytime anywhere oyinza omulabayo ku stage nekyewuunyisa naye ate nage ne Chameleone anti wakasimu asooka kuba bali bamekaawo agamba ati bali bamekaawo tajja watali bantu Chameleone asooka kuba n'alaba embeera walaba abantu ngajja n'owatafunye ssente wembanze stage manager asimwina ku list ate Chameleone soomugana olinnya ku stage anti awulugumamu katono nyendulu neeraya n'alinnya onoomugamba ki okitekedde nyo kyengeza kugamba so ekyo kintu kikunye ekyokusatu hakitaaga y'ekivulu ku mulembe guno ne bafaani ba alien skin teri muzadde manyi waliwo omuntu okujja nayimba ku kivulu nga because already akusanzeewo nawe omuntu okuba nga yeetegekedde ekivulu nga olina kujja okyenyo teri muzadde mu holiday eno agenda kukiriza mwana we genda mu kivulu kiri #ASINGA Enkuku ontegeera bwe nkyegeza kugamba n'abantu abagenda okujja ababooda bawera 3,000 abasobola okujja mu kivulu awo ababooda bali bankwacho anti bawera 3,000 ababooda bonga bo bawera 3 naye tebawera 3 basobola kujja kyo kyenyi kyengezaako kugamba so I think eno ayinza okubayo 50-50 ABTEX ayinza okubeera mu 70 mu turn up otherwise waba yagala okusooka 70 eyinza okubeera nga agenda kukolera kuki kweri percentage kuziri factors ebbiri zokka zitazifuna wabula ne alien ayina factor gyasobola okufuna naye sigenda gimugamba yagigamba nga tuli off air abantu gotegeere nina yalina factor gyasobola okukozesa tiktok si muyimbi kunze tiktok mpandowooza who is the breakthrough artist this year breakthrough tiktoker a breakthrough artist gwemba breakthrough artist the Dax Vibes ine nyimba meka anti alina oluyimba kati right now lugirira mu nyimba ettano ezisinze guno omwaka mu views Dax Vibes asinze Violet okuyimba guno omwaka yes mpe nyimba za Violet ezina 1 million views ku YouTube risk luyina meka era luli mu top 5 anti ngamba I think ali mu 2.2 after how many months after how long naye anti consistency kati aina twafuna x aina twafuna c aina mistake musudyasudyo abantu bamwe abo ku tiktok naye nga wakigwenyi bakigenda ogamba TikTok tereta se Violet naye tiktok nze nali wanne nga tuliva mu covid ngamba abantu tulina betuyita ba music defile list oba ekigambo gye kisimanyi tulina ba rapist okitegedde abo abajja just ne baturapinga ne bagenda tulina ne ba 1 wonder gambo si binene nnyo just no byenyinza okwesa okutegeera abantu okutegeera kyengezaako okugamba so twalinawo abayimbi abajja n'omulembe gwa tiktok right now ndoza tusigazaawo abayimbi babiri nga tetunavaawo ekyo mbadde njakyogerako nnyo nti am very grateful nti ekyo kibaddewo nti abayimbi bangi bajjira ku gaali erinskin ne bagoberera linskin ne bamu naye kati bazzeeyo era omusajja ne Tom D namulayi yazzeeyo okuzanya busikiiti abantu baali balowooza nti yafuuka muyimbi era ne likes takyazifuna webalenya ne tiktoka takyazifuna yazzeeyo ku tiktok anti kati yakalwanade ku nakolabira ebintu ebya Tom D yabizzeemu naye abantu tebamulayikinga bajja mulayikinga kubanga kati competition yaliwo yegenze ekende abayimbi bangi kati waliwo n'omuvubuka eyavaawo ku tiktok bali bamuyita Vamos Steve Jean oyo mwana yali ku tiktok yamujja ku tiktok ng'azanya ebintu ebyekisiru ebitanyuma n'amufuula omuyimbi yakubayo oluyimba lumu n'aluddamu remix ne sex negaana Steve Jean musajja wa Guts era Guts ali ku payroll ya Steve Jean ali ku mugaati naye nga tamuwangayo abayimbi ba Steve Jean abapya waikiki Guts kasita abeerayo
gwelaba TV nga Gats ayagala tega kibatu kati alina okwegamba muno musajja wa Steve asobola okutega ekibatu bulungi kale otugenda kusukkawo nawe okuwenda owoozayo ku Facebook page yaffe that is BTM TV osobola okubanga okola kyotugoberera yongera okubanga owa comments zo tujja kwatongera ozisoma as the time goes on nenga twagala obbagaliza omwaka omupya ogw'emirembe naye kasooka tukoleko ku birthdays olinayo birthday kyawe yamangu njagala Gats asooka ateekeyo oyo omwana bamuyita ni Daffin I think bamuyita Daffin Nafi Gats amugambye atya bannange soko nonyo obubaka kanonyo obubaka kwambadde munonya yono Daffin Nafi agambye Daffy era ng'erinnya lye weriri osinga zi dolphins zonna okubeera lovely okubeera caring n'agamba muno tokoze kyakunyirira kyokka wabula n'ebirungo byebyo nti omwaka ogujja mukolere kinga tukuyingira kyoba mukolera kimu kyokka kapoozi ako nga bw'okakoze just siba bugwa bwa ngatto ebisigadde byemulekere akola ati asibe busibi bugwa bwa ngatto ebisigadde byemulekere akutame mu katono nnyo bw'ati akwate ku ngatto ye ebisigadde abirekere Gats naye Gats oyo omwana awezezza emyaka emeka emituufu sweet 16 years just 16 years yes no 17 Gats mu kumaliriza agambye muno twali tulabye abalungi mirembe engalo balayika music bazze ne bagenda bashakira bazze naye gw'okyaliwo n'olw'ensonga eyo keep on smiling enjoy your day naye omwana yangambye muno ye true definition of kitiri biyita naye Gats tetujja mufiirako mujjeeyo teekayo omuntu teekayo musajja wange Cyber UG waliwo musajja wange awo Cyber UG mumanyi waali awo abeera nnyo emakindye musajja awangalira nnyo najja nankumbi naye munnamawulire munnaffe abeera bino era bye tukola naye birthday ye yabadde I think weri Gats weri awo Gats tuwe birthday ya Cyber UG ne Martin omanya ayina abakazi bangi bakadaama naye yalinyisiza ku level takyali neno mu UAE ategenzeko Canada Martin yatuuse Canada ogenda kakasa oyo musajja wange Cyber UG waliwo omukyala awo bamuyita Naaki amugambye atya kamalo munonyano Naaki amugambye Cyber UG okyankalanya obwengula bwa cyber okitegedde bunyo kikyamwagalako kimu kyokka mu lwakanyuga network zikwata omanyi ensonga z'obwengula ezo ezintu za tekinology nsonga n'agamba bannange cyber ekisooka gwe bisiyana ebikanyuga network ze bw'obulawo network nga zibula bw'ojja nga ziddamu nga ziconnectinga cyber n'agamba tokoma kubeera just munnamawulire wabula naye ogamusakako ngani ayogera olwo Naaki yeno naye abigamba Cyber namugamba Cyber may you live longer ate naku zo Cyber akufunyemuko kasente naku zino alya ku passport alyawo nyawo Cyber UG musajja wange oyo CEO wa YouTube channel eyitibwa Clap TV Clap ngalo kuba mu ngalo Martin ono yani oyo kati bannange Martin musajja wange Tamino UG Tamino kwoli nnyo kutumiddeko nnyo abasama alimbasama oyo gwolaba alina sente zange ez'abasama netayagala zimba agambye ono ye Suzy Kimberly Winnie Martin yamuweereza bubakati naye bannange Suzy Kimberly Winnie omanyi mu Uganda waliwo omukyala wadde agezaako mmenya world record Mama D kati agambye ono ate byafumba Mama D tebimanyi bya Mama D kubanga afumba tulina ba Spice Diana naye ate ono bamuyita spicing bali balaya bafumba byembenga ono afumba ne bafumba agambye alina ekirungo kyatekamu kye bayita kacumbari n'ateekamu ekirungo kye bayita mitini n'ateekamu wali kamatinezi nga akamuwoka agambye ali asolobeza amugambye bambi yongera ofumba yongera okunyirira n'akasente oyongera okuba nga okola ki ng'owayalinga kubanga omwana oyo alinamuko kasente akatono njo oyogedde ku mukyala ali okumenya yagimenya actually record yeyo Mama record ebaddewe cooking marathon record ebaddewe badde yasawa 10:19 n'eddakiika ezigwamu but I think obudde buno ali mu ssaawa nga 10:20 akyafumba ali awo ekiraku wa Mama D's Kitchen alina ku budde so ogenda n'omutuukako napita kulya ku bye yafumba bafumba kuyita ogenda yogwe Mama D mpita ali nesi nga tuyagala kubeera approved
tuve wano gatsa tugira kale abote tamdo nakolwaliro obako obusembayo sibula chap njalo akubuuza kwonna ababaddeko n'okwebaza nti mwebale kubaako ku BTM Access musajja ni Saiba Yujja abaddeko wano Boniface Mezaya naye mulaba anaye musajja wange osana Boniface Mezaya agenda na posting awo kadama nga bakomyewo but kunsanga ku TikTok Davis Cheswa kosane ku Twitter Davis Cheswa Facebook era nkozesa Davis Cheswa so kubanga tuwayamu kale nange yenze King Smith nga bulijjo njagala obbagaliza omwaka omupya omujja ogw'emirembe tonywa n'ovuga tolyanga tokoze eki nga tolina jiko bambi mbeegayiridde jiko anti oba olina jiko tosobola kulya straight gatisagimanyi ngenda gyemuyigiriza so nammwe njaga otumya akavuka nga gatisi nga mmwe ku nsonga z'okuwuta kathupu mwazisussa njagala obbatumirako mu ngeri y'enjawulo abantu bange mwena nabo ku King Montage Studios mbagala nnyo mwena abaddeko Tamino Yujja obaddeko Lizo obaddeko n'abalala bangi nnyo so tukwatagane omwaka ogujja nakujja kubeera lwa Monday ate nga nkulete ibadde mu weekend ibadde ku Nkwacho Festival live tugenda kugikuba live ku Facebook page ya BTM TV ate ne nkuuka tujja kuba ne tugina live ku Facebook page ya BTM TV ata 10 mpeera bankumire mbagala nnyo